era olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza ne mbagamba tujja kubeera ne muganda waffe Dr. Proper. Nyina embaga gye nakulabyeko ne kabaka ojja kumpulira yatambudde etya ng'oyambadde kanzu yaffe ey'omuleera akayimba genda akayimba kano buli omu ayinda kyekamujjukiza buli muntu yenna yenna awuliriza akayimba kano ng'okulidde mu kaseera kano akaya music ng'ono olina kyojjukira nga owulidde oluyimba nokozesa ezimu ku nnyimba ezaali ez'amaanyi muganda ffe awuliriza emmanduso naye nga tonnabuuze na ku bantu omanye abantu babeereyo naye kati oyo yayimba akayimba kaali k'amaanyi yafunamu ki lwaki kati akaaba oluyimba luno olufunamu Dr. Proper saafuna ssente mundongo nene engoma ey'amaanyi bwe saafuna ssente mundongo ekyo nkyogera bulijjo kiki no waliwo ebitaatambula nga bwe byalina okutambula nafuna ekyo ekyali okumanyika nenfuna emikwano naye okukola ssente nga bwogamba nti omuntu yakola ssente mu ndongo ekisooka tetulina copyright nti omuntu olina kuba ku stage okufuna ssente. There is one time nali mu America eyo omwami omu naŋŋamba oluyimba luno singa lubadde nga bweluyimbira mu America wandibadde mugagga muvunzi nagamba abaana bo bandibadde balya ku luno oluyimba paka naye saafuna ssente mundongo kati abadde bagamba nti kuba omuntu ali eyawuliriza bwawuliriza oluyimba nga lokuba buli wamu oluyimba luzannya anti era promota abaayo eyampa ssente nnyingi aba asobola okwogera nti Proper namuwaako ku ssente kweziti nnyingi. Dr. Proper tolinayo nasho gye wakuba mu luyimba luno nga y'amaanyi liko ssente nakolanga bushoobo era bwa ssente bwe bagamba oluyimba ng'olwo ne boogera ku ssente ddala nakola ssente ki kuba omuntu wandigambye nakuba cricket over n'enjabya wandigambye nakubako oba Freedom City olinayo show yange gyojjukira Uganda sitempangayo show nange sigiwangayo show. So muyinza okugamba Dr. Proper ali depressed bino byonna bimmenya awo tugenda kutuuka buuza ku bantu babeene tusanyusa kulaba se nsinze ayibeene Dr. Proper ndi muzzukulu wa Buganda ndi wano nesiimye buli kimu ndaba kipya obadde okugamba twali tuli eri nze nakoma okujja mu studio nga tukyali eri ndowooza kiraba ebbanga ddene so ndi musanyufu okuba nga ndi wano naffe tusanyusa okuddamu okulabako n'okuwuliriza abantu bangi babadde waliwo emboozi bwe twagizannye wano olina nga wale tugendeyo tumunoonyeeko yali mukyala abeera ku ntebe roodi okwo naga wale tugende tumunoonyeeko naye angenda mukyaza ajja tubuulira bw'aba yeetaaga obuyambi obwa ssente nkalo oba ekintu kyonna kyonna tujja kimanya nga tumukyaliza ku mmandu so obulamu buli butya kati Dr. Proper obulamu bunyigiriza sinza kukola sugar coating tojja kulimba ggwanga saagala kwerimba emimu nkugambye sikolanga ku ssente abansalira omusango Proper ya misusinga ssente nkibagambye obusente bwe twakolanga bwalinga butono twalinga mu analogo ng'olina okuvuga emmotoka ogabe endongo ffe nateekamu nnyo oluyimba okubatuukako wateekamu nnyo nga oluyimba bwe balwagenda Masaka olina vuga emmotoka n'ogenda ng'ogaba ku library kati olwoba wakola ssente waba otaddemu okitegere mathematics bwetuba tumukola saagala kwerimba saakola ssente wangi muganda bw'oyogera ebino byonna binulaganga obulamu bukunyigiriza n'otuuka ekiseera nga nze nanyigirizibwa nnyo okusanyusa abalala kaddemwako nateekamu nnyo mu kunyigirizibwa naye nga njagala obuweereza bwange buyimirirewo kiringa omuntu bw'akola church endiganga n'atafuna ndiga nnyingi naye nze obuwagizi bwaliyo naye enkokola zaaliyo n'ebirala bigenda bwe bityo byaliyo n'okuteekamu kwali kungi analog yeyaleetanga obuzibu n'enkokola ezo gundi bw'oteekako Dr. Proper ku kipande nze nga mbaayo nze sijja kuyimba promota nga tayinza ateekako Proper n'aleka omuyimbi omulala bino byenjogera mubimanyi abayimbi babakubira n'amasimu ne babagamba oyo lwaki mumuwadde mileage muwotya mileage nga tuvudde mu mastudio byenjogera obimanyi ebyo byantuukatuukako dda bakulanga ki no talent gwe tokimanyi nti njirina ate nno munnange
bo bagulabanga omulimu nze nengulabanga obuweereza omulimu guli nsangayo nzawe wava oba obuzibu bwava nedda nze buweereza nnyo nnyo gyendi okukyova olaba ne bwe nali nga ndi nkyali muto abavubu nga nkyayimba eyo music emyaka nalina mito naye manager wange Robert Kasule yaŋŋambanga oyimba music w'abantu bakulu lwaki toyimba music ali myaka gyo ne mugamba nedda kino kyempulira yenze nga njagala music oyo ataweebuula kuba nakulira nakuzibwa namwendagandanyazebiri program evening cruise ndi wano ne muganda wange Dr. Proper tunyumyanyumyamu sinzira ku byayogedde kibeere ekyokuyiga nawe obeeko kyoyigamu oba otandika okumujajinga ate bamujajinga ku social media kuba wakola akatambi Dr. Proper nekafuuka akatambi ye kiki ekyakuviirako okukola akatambi awo obulumi bwali bususi naye ate munange si bwe gwali busoose nza okulaba emboozi ye endala nina emboozi gye nasooka okulaba twali ku maziika gaani bwe wayombesa bwe wali onenya zi TV ne zi radio obutakuba music w'abayimbi bato bapya no music basically wano twali tetunakijanjawaza okusoosowaza naye wano kyali kitabuse kyolina omanya nti nze nsobola okwogera naye abalala bayinza okufiira eyo nga tayogedde bali abali depressed kugamba ebigambo bino abayimbi bangi nga ewaabwe bwe bafiirwa amanya nti bafiirdwa naye nga talina kyasobola kubayamba nimba sina bayimbi bokka nimba tolimbi oba abapresident oba abalala ng'olinya olirina naye ng'ewamu abamuba n'ekizibu tebalowooza nakukubira togenda kubayamba kituufu ojja kujjawo kuvimba buvimbi nkubanga olina erinnya naye nga ebayisa budget tolina kwebuzaawo kituufu tolimbi bangi so I'm tired of the impression saagala kutunda kifaananyi kitaliyo abantu balina okumanya kyetuli batuwagire nze kyendi kyekyo kyenjogedde kubanga bwe baba banjagale okutandikira wano leero nti Dr. Proper twawulira music twamwagala then esaawa eno tumulowoozeeko kuba mazima obulamu teyabufunamu tebweyagala nga bwe bwalina kweyagala olina ekikuba kyokozesa nedda you don't smoke no I used to but I don't anymore because abantu barelatinga ku biwali okozesa ebiyinza okuba nga bikuliiriddeko okutuuka ku kino kyoliko when you look at me ogwe bontunuulira nze bwe mbadde sinaba nakujja ku media babadde bankubira amasimu nga balowooza ndi mulalo no omuntu asobola okuba stressed n'omulaba nga criminal abaana babakwata eyo ne babakwata kireerese naye ng'omuntu just nti mukyafu lwabwavu engoye ze sinnungi embeera nekukwasa paka mukomera ne bakugamba obadde kireerese naye nga bweweefumiitiriza mazima oli kireerese oba oli mwavu toli kireerese kati nze mbadde ndi mulalu mu maaso g'abantu lwabwavu abantu nsaba bantwale mu rihabu kati rihabu yange kunziza ku stage ye therapy yokka gye nsobola okufuna bwe tunaakuza ku stage bino byonna byoyitamu byoyogera bijja kugwawo oba onyiza ebiwundo ku mutima amaziga oba ogasangudde okitegeera abantu eyo gye bali abatwagala nze mbadde mmanya abantu bankyawa olw'ebintu ebyayiteŋŋananga kati midiya ebadde ng'egamba ndi mulalu Dr. osinzira ku kyokuwandika ennyimba njagala nnyo okuba owaddala mu bulamu okikola kati oba no nze mbeera waddala buli kaseera ever nze me I am always real by the way abantu obutantegeera abamu just tebaagala abantu baddala ate n'aboogera amazima abantu tubaagala ate temubaagala okitegedde nze abantu bazze bambuulirira about my way of living life people come to me say olaba pretense is the way to go gundi bibakufayalinga edda beera waddala nze kimbonyabonyeza ebbanga lyonna kwagala kugendera ku ndowooza y'abantu nti kambeere nga mpretendinga okitegeera naye nga kinkositinze kati kyekyakujja mu bulokole obulokole tewali muntu akuvaamu obwakatonda eba personal gundiyo ne katonda awo it is a personal conviction
gwe ne Katonda nze tewali lunaku lwe nsobola kuva ku Katonda omulundi n'ogumu nga n'oluyimba lwe natadde lwa Katonda. I connect to the high power every single day. So tomuvanga nze nkeera kwerangirirako birungi byokka nembimuloopera kale ate mba nabuvaamu nti abantu batuuse ku ndowooza egamba nti olina bewanyiiza mu kwambukako. nedda tewali kunyiiza. Kyekyatuka ku musajja nga Ronnie Banton okyamuwuliza? Ronnie Banton you had, I should say it was the first duo and the best duo. Yes. What happened to that duo? Kyekyabatuuka? No, bw'obanga oli mwana muto olowooza ng'omuto bw'ogenda okula okyusa endowooza n'ogenda ng'okula. So twalinanga obwo obuntu tebubulamu wakulira walala nakulira walala. Ffenna tumiitinze olina ego yo nange nina eyange olina ambitions zo nange nina ezange ekitegedde. So ne tukwatagana mu mbeera eyo ate omuntu era bw'akula asobola okugenda n'agamba nti taata we yali agobyeko mu nnyumba ova wekka ewaka n'ogenda n'ofuna akazibu. So abantu bonna baava mu group ne bagenda buli omu ne yeetongola. Tewaaliwo obuzibu bwonna? Tewali nnyo. Waliwo abagamba nti ebintu wali oyagalanga ebintu bibiri bya sipiidi oyagala bya mangu mangu. Nze nina ekizibu kimu by the way. Nze waliwo abantu aba mentalings nga bakugamba ekintu ky'olowooza kikole. Bw'okirowooza kati kikole bw'oba osobola okukikola. Omukulu Misa Kisemakula yanjigiriza ekigambo ekyo. Ayinza okuba takijjukira. Naye waliwo we yali ambuulirira n'aŋŋamba ssebo bw'obanga olira olina ky'oyagala okukola ng'obusobozi obulina obukikola kikole. Wali ozeeyo okwewa message mu bino byonna byonna bibadde bigenda maaso mu bulamu bwo? Oyo mutwalanga papa. Nze abantu benjagala sitijja nnyo nabo naye baba baakumutima. No, osobola okubaako n'omuntu gw'ogamba ajja kuntegeera. Era munnange era ye muntu mu bino bye mpitamu gwe nagambako yekka. Nze nagambako papa ne ngambako ne Alien Skin. Dr. Proper. Alien Skin tomulabye kati? Era we yajjira nina bye namuyogera naye. Nga yakajja bw'ati? Mu industry? Nina bye nayogera naye. Era Jobo yankubidde essimu ne mu meetinga. Ne twogerera ku mboozi eyo naye naŋŋamba obuvunaanyizibwa wali ompadde bunene. Alien Skin yawogenda kutuukawo kuba nina bye neewuunya. Si gwe muluyimbi asoose okuvaayo nayogera ku Alien Skin ebintu ebirungi. Nakyazaako wano mukwano gwa Clever J. Naye aŋŋamba ebintu off the microphone mulaba nti ebintu bye tulaba ku Alien Skin bye tuwulira ku Alien Skin bikyukira ddala ku bino bye tubawuliramu kati nga bye nkuwuliddemu. Bye nawulira ku Clever J. Abantu bagaba bad impression. Kati gwe kyogamba abadde atambuza enjirimbo ndi mulalu abadde talina kigendererwa. Abadde alina ekigendererwa. Aba n'ebigendererwa. Nze TikTok account yange Dr. Proper Official nabadde yakatandika climaxinga ne wabaawo ateekako nti community violence. Ekitegedde era akabadde kasinga trending aba akajjayo. Buli muntu alina abantu balwana entalo nga really tebeetaaga kuzirwana. But ekizibu kiri kimu nti bwe bagenda bakula ate ne bamanyi babiri bakola byaki kuba tebyazza magoba. Abasiraamu abeetondera wazimba ebbaala okulinaana omuzikiti. Abasiraamu abo wali obeetondedde kuba kale omanyi enfumiitiriza nendaba ebiyinza okuba nga bikutawaanya. Anti abasiraamu okubeetondera nabakola ki? Noddayo wali ku kyalo gweokwata otya ebbaala n'olizimba ku muzikiti. Ate osala ekkubo nodda eri okitegeera saakola ku muzikiti baala nakola opposite nebbaala. Kaakati gwe bw'oba wagula wali kati for example ebintu bya Kampala ono alina omudaala gw'embizi oli alina gwampuuta okitegeera ddembe lyokulya embizi oba obutagirya bw'oyinza okuba olya mpuuta nga nze njagala kingege. So buno obulamu twatu ebyo bintu bya spirit culture nnyo obulamu obuli so culture biri ebibi nabwo tebunyuma nnyo. You have a right okukkiriza mu kyokkiririzaamu. Bwe nkwata embizi n'engitwala mu muzikiti awo mba nsusse. Bwe nkwata bbiya n'enzija naye mu muzikiti mba nsusse okitegeera. Naye kati Uganda nfunda omulembe ogwedda gwalinga ku bibanja toyi bazizimbanga ku fuuti 30 zalinga mita 30 nga toyi gyebeera naye nga okuva ewaka nga ne muzeeyi bw'aba agenda yagenda anoga obumwanyi ne yeebuzaabuza naye saa ya leero toyi eri mu kisenge mu nnyumba mwennyini. Taata ayinza n'okunkola n'agamba gwani aliyo vaayo nfa. Naye n'ebbaala lyakola. Ebbaala yakola ekiseera ekyasooka but a complaint okuva mu community eyitira nti bwe balina okusaalira eno music akuba which was understandable.
ya kale awo nawo nenfiirwa nzize nfiirwa abanjaji nga tebakimanyi nzize nfiirwa mu bintu bye mba nkoze naye ngera omuntu yenna tosobola nze nabuuzaako omwami omu ne mugamba bane ninawo miliyoni zange 10 olowooza nziteeke muki nambuuza nangamba menyerayo emirimu 10 muwateeka ssente nga zifa nenoonya emirimu egyo nga siweze 5 nangamba toddanga mukwebuuza ku muntu yenna bw'oba toweza mirimu 10 nga wagiteekamu ssente ne zifa weesalirewo okitegedde ebintu bya investment bizibu n'abatujaji nga just olumu aba alinako kaddata nga alina obwo obuyinza obusobola okuwandiika kyayagala naye naye alina opiniyoni ye omuleka n'aba ne opiniyoni ye omuntu yandyagadde okumanya why now nga biro obadde obiyitamu ebbanga lyo why now bw'oba ofumba amata gatuuka ne gaboyiringa omuliro bwe gusigala gukyali ku temperature yemu gabimba ne gayiika kati nze mmimbye esawo tuyagala kuyiika gambuguma kale ngada nga oli ku maanyi kinana mwena katanyeza nziyinza okuba nga zizimu kusuubiza wakola ngenda kugamba ebigambo bino amaka gange saagala gadiscassinga in my entire life but let me clear the air. Dr. Proper abantu bye batamanyiiko bye bingi nze ebimu ku binnumya n'omutima famire yange kubanga ndi taata wa ddala ebigambo bye mwogera temubimanyi. Dr. Proper omukyala asobola okuba n'abaana nzaala abaana nti nina n'omwana ali mu form 6 senior 6 ontegedde bulungi. Do people know that? Nti nina abaana senior 5 senior 6 now they senior know 4 nina P7 n'abaddako wansi. Do they know them? Now they know. Ontegedde bulungi. Nze natandika okuba mu music industry nga ndi mufumbo ebbanga lina limwandabiranga. Dr. Proper. Yes. Kulete Bible wano. Nkugamba mazima va ku bino byogamba nti obufumbo obutukuvu. Dr. Proper nalina omukyala era abamumanyi bakimanyi. Nada osobola okubanga walina omukyala. No, nalina omukyala. Etutumu lino akayimba n'obakuba omukyala omulala n'ajja nga alina ssente ng'olaba kigenda kuyisaawo n'akuganza. Nedda ebigambo bino abantu babikwata bubi. Omuntu kyaba ayagadde nagambye embwa bw'eruma omuntu si mawulire naye batwistinga ne basiiga ekifaananyi kirala. Ndi musanyufu nti kati tuli mu digital world nti nange nsobola okubeera presenter nentereeza ekyo kyenjagala nga and you clear the air. And I clear the air. Nina akayimba awo bakayita wampasa mbadde saagala kata naye nkubira akayimba bakayita wampasa akayimba ako nakakoze olw'ensonga ebino ebyogerebwa. Anti Dr. Proper nsonyiwamu katono nnyo omanyi nze njagala nnyo okukiriyalinga air kuba bino byonna birina byenjogera birina we byava. There will never be smoke without fire. Naye nkugamba ebigambo bino sirinaayo mukyala nsinga bukulu kati oba luli nakati luli nkugamba mazima gwe muleete gyayo ekifaananyi kamondeetere Bible yange gwe kola bwoti wandireese Quran. Papa lwaki oyogedde ku muzikiti kuba omanyi nebbaala omanyi webale kati bw'oba oyogera ku mukyala oba omumanyi kati omukyala oyo mugambe ensi ansinga gwensinga obukulu manya ansinga obukulu mugambe ensi mubagambe be free enompewo nkiposting muganda wange muteekeyo ombulire ne wennamuzawe kola bwoti nze ngenda okwogera ku kintu nga wuliriza ebigambo bino kiposting oteekeko ne birth certificate ye. Ate kati ozikuwaza. No. Olaba gyantudde Dr. Proper aleseemu birth certificate. Omanyi emyaka gy'omukyala wange. Kati omukyala wange nsaba tumugye mu bino n'amaka gange tugajje mu bino. It is one area just entabula abantu kye bwe bampitira omulalo because omulimu gwange nga taata ku protectinga nze n'abantu ontegedde bulungi. That is why I'm depressed, one of the reasons. Because sikyasobola kubatuusaako genina kubatuusaako. Really? Yeah. Nayabika kyekituufu. Give me that song please. Era bw'owuliza oluyimba olwo nalukoze out of emotions. Kubanga abantu batujajinga bye batamanyi. You don't know. N'omuntu gwe boogerako tebamumanyi. It is so bad okugwera ku muntu gw'otamanyi. Bali buli ayogera nga tamanyi. Naye wali
amakazi engeri gyongambe tuve ngenda kugamba bwe tusigale nnyo wano naye ayino gweteekako birth certificate giteekeko ogiraga abantu ekifaananyi nkirina kati olaba ndi ku tiktok live nkirina wale munnoonyi owuliriza ebigambo bino Dr. Proper official nze njogera ku tiktok ya akawunti yange genda ku mikutu gyonna Dr. Proper sibangako na mukyala ansinga bukulu Dr. Proper ebbanga lyemwampulirira lyonna nalina omukyala ebbanga lyonna lyemwampulirira nalina omukyala sibeera kati nkubuulira mazima ababadde naŋŋanda lukuli balabye Dr. Proper okuva nga atandika endongo omukyala nga bamumanyi ontegedde bulungi n'abaana ababamanyi ebigambo bino biwulidde bulungi saabeerako mu bulamu nze bwabaayo landlord eyapangisa ku Dr. Proper ennyumba nga Dr. Proper abeera mu bwomu aveeyo agamba ensi nga bw'ogamba nti omuvubuka yapangisa wali akayumba ke avaayo najja neyeggulira n'asomba abakazi ekyo saakikolako nga simanyi saagala kubyogera ebyabalala lubaale bw'omulamu tasamirira nze sikikolangako bwabaayo landlord eyampangisisaako ennyumba nga ndi bwomu ng'omuvubuka nti enzija nenzigulawo nenneebaka agambe ensi ti Proper yali mpangisa wange wano ng'asomba abakazi nga muwuulu tekibangawo okuva lwe natandika obulamu bw'obuvunaanyizibwa nali mufumbo kyekinnuma nti abantu bayogera bye batamanyi okutongoza obufumbo kyajja buzi after neŋŋamba kati ndi naye ng'omuntu ono obadde naye mbadde ne relationship yange okuva mmwe nga temummanyi olekaendoza mwali bakyali naye nga wali omulina kati kankugambe ekigambo kino olaba walewale gwe essaawa eno tolina right et kati nze abaana bange bakuze bwe ntambula nabo mpemulwa abantu ab'emitima emiyabayaba okitegedde kati ekyo kyennyini kyendimu kyemunkomererako gwe naawe ababo bagenda kukula otambule ne muwalawo otandike okutya okutambula naye nga nze basobola kutambula na ssenga wange ebigambo bino biwulidde nti ssenga wange sikyalina right etambula naye kubanga mukulu kunze kubanga mukyala sister wange omukulu sisobola kutambula naye kubanga munene muwanvu ansinga obukulu kubanga mprotectinga gwe kyolowooza nti kubanga nayimba olright zange ez'okuba n'abantu abafamire yange nga bakyala bansinga obukulu nti ne bw'oliisanga ntudde na ssenga wange okyagamba abo beeyagala kyakyatuuseewo ne Bafana waliwo embeera okusinziira ku ebitambula ne byoyogera olaganga Ian Bafana b'olinako nkayite kamulu mu kaseera ng'obadde okomawo okufuna wootandikira mu mbeera ey'embi gy'obadde oyitamu abantu b'obadde olowooza nti bw'oyinza okutandikira ate be bakulyaza amanyizi kakati ensonga eri bweti ensonga eyo twabadde ne Alien Skin jo yankubidde nga ensonga gyayagala okukkakanyiza yankubidde nentuuka nakubira Shidi producer Shidi Beats ensonga ya Bafana ebaddemu ne Shidi Beats bagibaddemu babiri sente nazisasula ge mazima eyo saagala gendayo kubanga Alien yakiyingiddemu n'akwata essimu n'agikubiraani Shidi Beats programu yange ebadde yakubanga okudissolvinga ezo ensonga ebadde yakuba busaawa 10 olunaku lwaleero naye nga ate nina kubeera eno kaakati Shidi Beats wabanga ya resolvinze n'agamba tubimale tubikole emikaka egwewo that means Shidi Beats naye akikakasa nti waliwo transaction obuzibu bwali bwa Shidi Beats be bamanyi bombi nze ndi client oli ku mmando nze ndi client yes I'm a client yes I'm a client that was not handled good kusaidi ya Bafana nabakubidde nga tonna bakutuukawo yes sir kibangambye kakiise ku mpewo bangambye kuyagala nnyo ebintu by'amangu mangu okuva mu mwezi ogw'10 mpaka leero ebyo by'amangu okubanga sifunanga project okuva mu mwezi ogw'10 nga guggwakaawo 11 last year paka leero bwe batompanga luyimba olugeemangu luwasasulira nze ndi client ebyange ne Bafana as a name ekyo kirala wali bwe ngenda mu business I'm a client. That is why people fail to do business. Professionalism. I am a client. Don't look at me as a Dr. Proper. Friendship nze sikyendiko. I'm a businessman. So it's your song. It is my oluyimba lusukka mu lumu. Nkusasudde project ya nyimba nnya. Paka leero tompangako n'emu ewedde.
n'ogamba mbu njogera byanjwanjo naye ng'omanyi amafuta g'embanvu z'okunoonya buli lunaku mbeera frustrated. You frustrate me. Yes. But Chimenke yakiyingiddemu ekyo kya. Awo Alien Skin wagiramu. Chimenke yakiyingiddemu. Kuba producer waffe y'omu. Shidi Beats fena yatuproducinga. Era Shidi Beats mu kwogera kwe muzikiriza nti muntu mukulu. Tugenda kimaliriza. Ekyo kyavudde tukijje ne kumpewo. Bw'oba gwe music tomubanja. Wanji. Omusajja muwe music we banna. Bw'abanga luluyimba olumu ku zo nga luno nafulumizzaamu demo. Ensi ekitegeere nti ate bw'engamba nti contribution part of it ya depression yange nga manjizo myezi 6 endongo nembeera forced okutaddemu nga ye mukuzino. Omusajja muwe music we banna. Music wange mulungi naye bamulemedde. Bakuwe music. Wamusasulira vane kwekyo. Musasulira. You paid for this music. Yes. They need to give you your music. So when I talk nga siri ku air buli omu alowooza nze ndi fala. Okitegeera. Ate abagamba nti stand. Naddaleka naawe. Nomulindi omulungi takola stand. Is that a bad song worth a stand? It's not. Big up on yourself, Shidi Beats. Yes. What is next now? What is next now is chinchidiza mikono gy'abantu. I'm ready to serve. Nagambye omubuweereza. Dr. Proper ndi depressed. Netaaga okuyambibwako. Okuyambibwako kwange kwa stage. Buli influencer ali eyo, buli promoter ali eyo. Nyambaako. Nteeka ku stage. Alien yavuddeyo n'akola example esooka. Mwami Musuuza Kenzo nkutumiddeko naye bali kumpita ku kyemisana ku Idi. Idi wabadde wa Kenzo? Yampise ku Manza. Ya muganda wange Munamasaka Munango oyo. Omuntu afamula byekoli. Minisita Nyamutoro. Saagala. Ayafuuka Nyamukenzo. Yabadde ekyo. Nyamukenzo. Mbawe ekitiibwa is a good family. Saagala discussing nnyo family z'abantu. But Dr. Proper kyonna kye munjagalizanga aba fans bange na abatuukako ba promoter tegeka ka show nteekaako abayimbi abalala Mickey Wine nkwebaza nnyo nebaza omwami manager wa T1 Pro omwami Kafuga Kenneth TI Pro. Yes, oyo yanzija ewakanga ategedde nti Dr. Proper tali bulungi n'agamba nedda kanmunoonye yali tamanyi nawe embeera naye agenda tuukawo nga wonna tewategeerekeka n'agamba muganda wange kati mwalabye wategeereka naye wanda wabadde wazika nga nekyawa gwoyinza obanja music omulungi bwati n'omulala gwotannawulira ng'olina okukola oliisa abantu bo okitegeera naye music bamulemedde omusajja muwe music we please you're spoiling the industry. Yes, ndi mutuufu okubanja. This is the depression now. Depression, yes. Ate nga bino mbizeemu buzinga Ian yatwala album namba okitegedde sisobola kudda ku mpewo ya Kabaka kulimba ngambye natwogera mazima wale kale banange ye musajja waffe Dr. Proper gwe twadde nayo nakolwa